kyakutokotanga si kisaanikira Lugogo mu Indo Stadium nga 25 omwezi ogujja bannayuganda abazanyi ba kickboxing banaaba battunka ne bannaabwe okuva mu ggwanga lya South Sudan. Bano bakuttunka munnwana ez'ensimbi wabula nga teziriiko misipi. Mu kiseera kino abamu ku bannayuganda bagenda okwetaba mu nnwana zino bagenda mu maaso n'okutendekebwa mu jjiimu emanyiddwa nga University of Pain. Bano buli omu alina kyaluubirira mu kwetaba mu mpaka zino ezituumiddwa erya Night of Champions. Don King Maliki yategese fight zino alondemu the best 6 waliyo fight ezijja mu mwezi ogw'omunaana ezigenda okubeera e Dubai nga bagalako the best 6. Kigendera kyange kyakola comeback mu ring kubanga ndudde nga sizanya fight eno weggwako ensambagere insha Allah nga Katonda promoter Don Maliki nga wali nange n'abasukwasaganyiza ne Universal Open nga tukwataganye wamu tusookeka fight endala nga yange nga nze main fight. Olero eggwanga ligenda okutegeera omumegganya asinga wakati wa Maruse Mata azanyira mu ggwanga lya Thailand ne Ronald Mugula azanyira Germany. Sam Mpoza, NTV Akawungezi.